omuntu ojjukira bwe twali mu lutalo lwa King Saha ne Kamiliyoni ne bamugamba n'asaba Kenzo amufufugaze n'agamba nti Nyamukenzo mundekere mwesobolera mane mu kuyimba mu kumuwa n'ebigambo n'agamba Nyamukenzo ye mundekere mukola ki mwesobolera era n'amugamba aba ye amaanyi ageemanyi ategeke ekivvulu amukole ki kaakati Kenzo teyasobodde yasindise naye ekibinja ky'abakadde b'oku kyalo kuno naawe kirese bubi benoonyezaamu olwanyiyanyi Tiaga abakadde b'okukyalo bagambye Kenzo mutulekere Kenzo yagambye zisina budde bwammwe naye bamuzeeyi kamata iwe kaakati omwana akedde ku makya kumpereza message nti kaakati buziga bunga munyonyo akulukuta maziga gabiga ate gaseerera so woyina moloke taliko mipiira vuga mpola ngo oyita side ze yakino amataba agali eyo maziga gabiga yafa bamutuweeko mayanja nga yekabirako bangi be bataddeko okitegeere ate naye batera ddala waliwo empita oba siri wakabi konsati yange ya 7 Desemba jangu naawe oteekeyo ku 7 Desemba okitegeere ndiko cricket ovo bakuwe kololo okitegeera kuba ebintu byombi birina okudda mu action okitegeera kuba nze manyi buli muntu alina alina abamuwagira n'amukkiriza I have my fans. Kuliko shindale yafulumye eriko tugende mu kikadde ku lunaku nange nabirabye ne binkanga ne neewuunya abantu okuba nti oli asobola okujja nayingira mu lunaku lwange ensi lwemanyi nti nalulanga dda ndowooza nze nasooka okulanga lonki guno omwaka nze nasooka okuteekayo it is January ne bwogenda mu records zonna kikulaga nti nalanga cricket ovo nga 7 Desemba mu January nga nabo ate banakulanga zaabwe gambolede bo abazikoze zikoze ki n'okugwa zaawedde nalanga mu January so nange kyankanze nnyo ne ngamba abantu kiki banjagaza yaman olutambula mu ba celebrities na comeback seeding tokwata ku remote yo sigala ku BBS Telefina